Ebya ssaalongo Habibu Nsikonene nannyini bakazi ku kyalo Namasengere ekisangibwa nakifuma Naggala Matawuni Council eyanjuddwa n'okuba abakyala 7 embaga nga 2 ku bo ba Luganda bimwononekedde. Kati abakulembeze b'obusiraamu emukono nga bakulembeddwa mu muwandiisi omukulu Musirimuna Ramazan Tabula ne Abdul Karim Zizinga ng'oni akulira ettwali nakifuma bwe baawowedde SSEMAKA n'abakyala bavumiridde ebikolwa ebyakoleddwa ku mukolo guno era ne bategeeza nti obusiraamu bukkiriza abakazi nti era oyo abeera asusizza abakazi abana abeera avudde ku biragiro bya Allah. Batugamba tukoma ku bana kubanga olina obusobozi bw'amaanyi. Timunnafu oyo n'abasiraamu bonna abalina enteekateeka eyo kikyamu era obusiraamu tebukkiriza nsonga eyo era tukivumira ne sekuvumirira. Tekino wakireredde kikola mu lujjudde abadde yakikola mulaba muwenda ayinza okuba nga alina na 20. Kati nabwe ekito tugamba tutya nti obusiraamu eyo si enkola yaabwe. Naye omwami Habibu namulaba ku mawulire ga Bukedde era ng'ayogera nti ye yasukka eshaliya. Segenda we yava ku shaliya y'obusiraamu aba takyali musiraamu. Bagamba nti ensobi yasoose okukolebwa kwe kuwasa abakazi ababiri mu famire emu nti tekikkirizibwa era kyalese abasiraamu bawuniikiridde. Naye abo abooluganda be yawasa ababiri bonna nti abakitaawo omu n'ennyaabo omu nakyo kyesittaza mu busiraamu tekiriyo. Omu waba ng'agenze ng'omugobye omulala omuleeta ekyo kimu. Ekyokubiri waba ng'afudde onakola ki eno kikkirizibwa. Eyawooyo omwami oyo tugenda kumuyita era atubuulire lwaki akola ebikolwa ebyo. Tujja kukkiriza kuba nti ye aliwo okumenya mateeka. Ye munnamateeka Abdallah Kiwanuka mulima Mayoni ng'ono mubaka wa Mukono North yannyodde etteeka erikwatagana n'okuwasa mu ddiini era nti omusiraamu akoma ku bakazi bana ng'asussa abaana mu busiraamu abaabuvuddemu. Okuggyako omuntu ng'agambye nti nze ngenda kukola kifirika oba obufumbo obw'ekinnansi bwe bugenda mpaka ku infinity oba owasizza 10 oba 2 oba 3 obwo obufumbo bwo gye buli. Naye n'obusiraamu tulina limiti. Omuntu yenna awasa abasukka mu bana obwo tebubeera busiraamu. Ategeeza nti wali asobola kuvunaana SSEMAKA yawasizza okuggyako ng'omu ku bakazi be yavuddeyo n'amutwala mu kkooti amuvunaane. Naye bano bekinyigiriza ekyokulabirako nti omukazi gwe babeera baawasa nga wookubiri owookusatu owookuna oba nnamba emu asobola okutwala bbaawe n'oyo gwe baawasizza mu bitaliiyo kkooti neerangirira nti ebyo bakoze tebiri si bituufu. Amu ku bannaddiini okuli omuwandiisi w'obulabizi w'emukono Reverend Canon John Sebudde avumiridde ebikolwa bya SSEMAKA era n'ategeeza nti obugwenyufu bweyongedde nnyo ensangi zino nga kati abasinga babikola balabikire mu mawulire okukola erinnya. Kati obuntu obwo bwe bukuggwaamu okola buli kintu kyonna. N'olwekyo ndowooza nti abantu kati batuuse ku mutendera ogugamba erinnya kandikole mu bubi oba mu bulungi. Bo bannamukono betwogeddeko nabo bakubaganya empawo ku ssaalongo Nsikonene. Tosobola kumpasa ate na muganda wange tekisoboka. Babanga abasajja abaggwayo. Musajja mukyamu n'abakazi bennyini bawasa bakyamu. Kuba otegeera otya nti oli alina abakazi abalala alina okkiriza. Balina ekikyamu. Babakebera emitwe. Babakebera emitwe. Naye ate wange ogenda kujjayo ku lwokubiri. Nange neefuna ngenda ku lwokusatu. Nemanya nti ogendako mawulu akumeka. Wakubiri nekomawo ng'osanzeewo. Noosi nenkugamba nti nenzaala abaana nga bana. Ng'olinako atya? Omu nekugamba nti ogenda kakasuuti. Omusajja amagezi gemuwa abakazi abeesaleko olwafuna baganda be bamuyambeko. Omukazi aliwo ku lwa ssente awakana mukwano. Kyokka ku Lwokutaano Nsikonene ng'ali ku Agataliikonfuufu yategeeza nti amanyi kye yakoze kimenya amateeka ag'eddiini naye lwakuba nti ewaabwe bafa nnyo. Eddiini nagisukkamu Allah be yagerekana basukkamu olw'ensonga nti nayagala nange okuweza famire yange. David Msikalyankolo yakusakidde Green ku Bukedde TV.